nga tugenzeko ewa Dr. Jose Chameleon embeera yatabuse ekiro ekikesezza olunaku olwaleero era baleese ambulance ng'embeera ewala ttaka. Jose Chameleon embeera gyali musinnyangu wadde n'akamu. Bw'oba ojjukidde bulungi Desemba nga 23 omwaka oguwedde basobola okuba ate nga bategeeza nti alina okufunako ku bujjanjabi obusingako eno era ng'ensonga ezaaliwo nga zigambibwa nti yali akosa nnyo akenge ng'embeera yava kenge. Kati n'ekiro ekikeseza olunaku olwaleero okusinziira ku mujjanjabi we Juliet Zawedde asobodde okuba ate ng'ateeka ku mikutu gye n'ategeeza nti Chameleon embeera gy'asuzeemu tebadde nnyangu era baleese ambulance kwe kumukolerako awo ne bamwongerayo mu ddwaliro. Budde bonna bategeeza obutasukka ssaawa 12 bagenda kuba ate nga bamulongoosa. Agenda kuba ate nga alongoosebwa embeera nti tennaterera wadde n'akamu wadde ng'ebimu tubadde tubeera ku mitimbagano ng'alinga alaga nga ateredde naye bagamba ebyobulwadde toyinza kumanya nti buwonye naye kati embeera ye yataaka yabadde y'amaanyi nnyo. Chameleon anaasulawo taasulewo nga ye yabadde ku mumwa era bw'oba olabye ne kubiri ku mitimbagano bamuteddeko ebyuma biri ebiyinza okumuyambako okusanga obulamu bugendera ddala. Yembeera ya Chameleon bwetambula bwetyo. Waliwo n'omwana mulenzi ono bamuyita Weird Pastor ali mu bw'oba ogobera ku naddala ku social media tuli bulala family omukulu we gwe bayita Weird Pastor ne yafunye ekirwadde tekitegeerekeka eriiso lyasooka kuzimba ne lizimbira ddala bamututteko malwaliro ag'enjawulo okuva ku lunaku olwokusatu olwa wiiki ewedde azze alwala abeewaabwe tebategeera kirwadde bwe bagenzeko mu sikaani ez'enjawulo bagendako emulago ng'emulago tebiyinza ne bagendako ebbombo ne bagamba mugende Mmengo ewali bakafulu ne bagenda Mmengo ne babalagirira kuwa amaaso okebera eriiso ng'agamba tewali kye tulaba. Embeera bw'eyimiridde bw'etyo Weird Pastor ali ku tuli bulala family. Yembeera bw'ekyayimiridde bw'etyo mbateeke mu ssaala Chameleon n'abo abalala n'abayimbi abalala b'enjawulo mu mbeera bw'ekyayimiridde bw'etyo.